Hello? Mama Lucas, mbadde nsaba oyitireko wano olwaleero. Ndabye njagala okukugamba. Mukwano nga siyagala kummalira budde. Kino nno kikulu Mama Lucas. Nsaba kusaba oyitirewo ko bambi. Kino kikulu era singa kibadde kisoboka n'oyitirawo kati. Please. Oba twogerere wano ku ssimu. Kikyayinza okutuyambako okusevinga obudde. Kuba n'essaawa mw'onkubiridde ngenda ku mulimu. Ate ennaku zino nkolera walako. Kati eby'omwana wabivuddeko. Obadde wamuzudde? Anti wansabye akapapula ka budget kenyaku zako bya pate. Naye ate tewanzizeeyo. Mani. Vanessa, ebya pate tubireke. Si bw'amaanyi. Naye ensonga esooka ogima amazzi. Netaaga okubaako n'esooka okumaliriza. Kale. Mbadde nsaba eddakiika kkumi twogeremu ensonga. Twogere. Bwe nali nva waggulu mu ofiisi yo. Nasanga Aunty Martha ku madaala. Naye engeri gye yeeyogeramu nange. Yandaga nti eky'okujja mu ofiisi yo ekirowooleza birala. Ng'ate naye siwa kumugamba mazima. Kuba twali twateesa ebyapate bibe nga byakyama. Era mmanyi yajja eyo waggulu mu ofiisi yo n'obusungu bungi. Era ayogera n'ebisongovu. Naye mbadde nsaba Uncle Jordan. Bati oleme kugisazaamu. Kuba onoogisazaamu. Kijja kumukakasa nti byabadde alowooza byonna bituufu. Ate nga si bituufu. Gwe muleke. Bwe tunaamusuulako surprise. Buli kimu ekiri mu bwongo bwe kijja kukyuka. Era ajja kumanya ensonga lwaki najja ku ofiisi yo. Okiraga otya ango? Vanessa, byapate bireke. Bambi Uncle Jordan. Kino kikole ku lwa Aunty Martha. Vanessa. Beera mulungi. Naye seetaaga budget okutegeka kino. Sobola okitegeka naye mbayita nga kiri seeti. Kino tekyetaaga bantu bangi. Pauline. Wanje? Oli yudda era nakugambye okulaga wa. Ngenzeeyo. Eki? Ogenzeeyo oba wagenzeeyo?
Nakugambye ogendayo oveeyo. Bansonyiwe ssebo. Kanzireyo kati. Hello Musa. Hello. Oli awo ku stadium. Wendi obadde ogamba ki? Waliwo bye mbadde njagala twogeremu. Nkuwulira. Oba nzijjawo ewaka. Ku stage saagala ojjewo nnyo. Nedda. Nalabye Uncle Jordan tekyamuyisiza bulungi okusanga wano. Si musanyufu ennaku zino. Ate saagala mwongerako birowoozo bingi. Oba tufune tuba twesanga. Ngawwa. Kale tukole tuti jangu ewange ewaka. Nedda. Kansooke mbirowoozeemu. Kale tewali buzibu. Maama Lukasi, nkuyise nga nina ensonga ze njagala twogeremu. Nga temuli buliri emabega. Era nsaba tusooke tubyerabire. Twogere ku biriwo kati. Manyi nakola ensobi. Era neetonda olw'ekyo. Naye ate era nkyasobola okuzitereeza. Singa tuba twogerezeganyizza ng'abantu abakulu. Ekitabula nti nina bye simanyi bingi. Ate nga nzijja mbipiikingira mu byogerwa. Ate ng'oluusi twogerezeganya tuyomba. Kati mbadde nsaba kumbulirako ku sitori oyo omwana mbeeko bye ntereeza. Nyabo. Omulimu gwe nakuwa gwali mutono nnyo. Kusomesa mwana wange. Nenkuwa n'agenda okumuzza ewaka ng'omaze omusomesa. Kyakulema. Okuta omwana wange n'omugaba nga weegeziwaza. Onyumiza nga bw'obimanyi nnyo. Naye oba bwe mbeera omusirise ondowooleza kuba musiru. Oyagala nze ntandika okunnyonnyola ebinkwatako byonna. Weewuunyisa. Njagala obeera mukazi mugezi ekyemu. Okimanyi nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Kyewakola kyali kya kisiru nnyo. Nsobola n'ogenda ku poliisi n'ekuggulako omusango nti walagajjalidde omwana wange ggwe. Kati mumpita wano olinga alina ekyamagezi kyewagala okuŋŋamba. Onziza mu by'emabega olinga ng'agamba sina byakola. Masa, nze sikuyise kuyomba. Era nze nakoowa okuyomba. Nze ndi muntu mukulu. Era nkuyise nga nina ensonga enkulu ennyo ekumpisizza. Nange nina ebyokkola. Era nandibadde ndi mirimu gyange mirala. Naye olw'okuba nkutegeezezza nti nakola ensobi. Era ndi mwetegefu ogitereeza. Era kinnumiriza okukamala. Nsaba Martha ku lw'omwana bw'obanga omwagala. Ng'era omwagaliza ebirungi Martha. Mbuulira, baako by'oŋŋamba. Mbeeko nange byentereeza. Kikyogenda okutereeza. Era opulaaninga kitereeza otya nnyabo ekyemu. Lwatambuza olunaku lulamba. Nga ndowooza olinamu ekyamakulu. Kumbe oli mu kummalira budde.
Nonzunza buli wamu. Omwana tomanyi gyali. Gwe wamuwa tomanyi gyali. Ne nkusiriikirira. Kati oli wano mpita. You called me here so that you can waste more of my time? Is that how you will feel better? Excuse me, Madam Echen. I do not have any more time to waste with this issue. Mukwano Martha. Saba yakadde ku mulundi guno gwokka. Nina ensonga lwaki nkwesibyeko. Nsonga ki ekyo tayogera? Ye ani akugambye nti nze ndi wano okumalira nsonga zo? Please, Martha. Martha. Laba Vanessa, nze kyenjagala kintu kitono nnyo. Olowooze ku bulamu bwange naawe obuddako. Naye gwe buli lwe nkugamba ku kyokwewasa tolina kyonziramu, weebuzaabuza bwebuzaabuza. Ne mazima gwe tolaba nti ondeka mu bbanga. Kati oŋŋamba oyagala tukwatagane tubategekera engagement party. Ffe abaavu tutegekera abagagga party. Vanessa. Musa, sitegeeza kubateekamu ssente. Tekisoboka kuba tetuzirina. Naye nnyambaako tubakwasaganye beesange. Kale kyenjagala baddiŋŋane. Kati ekyo gwe okifuniramu wa Vanessa? Sirina kye nkifunamu. Era sikolera kukifunamu Musa. Nze njagala baddiŋŋane. Kankubuulireko. Olaba Uncle Jordan oyo. Lumu nawulira Auntie Martha ng'alina gw'ayogera naye ku ssimu. Nga boogera ku Uncle Jordan naye nga bambi bikwasa ennaku. Kyova olaba bwe yampita ku ofiisi ye n'ansaba muyambeko. Kyankwatako nnyo. Era nga essaawa butamuyamba. Wamuwulirako ki? Obulamu bw'ensi buno Uncle Jordan abulimu yekka. Kwaziko ne mukyala we Auntie Martha. Talina taata, talina maama, talina ssenga, talina kojja, talina yadde wa luganda lwe gw'amanyi. Bamuzaala ne muganda we omuwala omu, naye naye tamanyi wa gy'ali. Bazadde lwabwe olwafa, abantu ab'enjawulo ne babagabana. Ye omusajja yamutwala mu kibiina ekiyamba abaana, era gye yakulira. Naye yafa tamulaze yadde wa kika kye yadde n'omu. Nze ŋŋamba singa abadde abamanyi, bye yandibadde ng'agamba bino ne bamuyambako. Naye talina gw'alina, Auntie Martha yekka gw'alina bw'ati. Kati oyagala tubaleke baawukane? Ate Uncle Jordan ye. Ne Auntie Martha naye takyabirowoozaako olw'obusungu bw'alina. Naye mmanyi we tunaakola kino. Ajja kwekuba mu mutima. Amanyi n'ensonga lwaki nali ngenze ku ofiisi ya Uncle Jordan kwolwo. Nyambaako kuba kino sikisobola nzekka. Kati yo engagement party gy'ogamba okutegeka ogenda giyitako bantu ki? Yeyo embaga gy'oyogerako enaabaako baani? Ekyo si kikulu. Kasita nze naawe abatandikirwako weetuli tujja kikola. Okay. Kati tutandikiddewa? Ye ate Vanessa ebyange naawe byo biragawa? At least nsuubiza nti onanfumbirwa kiddemu ekibuuzo kye nakubuuzizza. Nkumire okwo mbeere mugumu. Musa, nja kufumbirwa. Gwe yekka gwe njagala.
Naye lwakuba lekera kumbuusabuusa. Sikubuusabuusa naye kubanga naawe oliraba libadde ppanvu. Kakati egaza gyowandagiridde ageseyo taliyo. Nasibye olunaku lulamba saamulabyeko. Nensula ku katundu awo oba ndamulaba ku makya taliyo. Kati nayogeddeko ne maama we ng'amukema ndabe oba amanyi gy'ali. Era ndasobodde okumugyamu information nga tategedde. Aŋambye ali Kakiri. Kati Kakiri weesimanyi bulungi oba sayidi ki yonna? Kakiri eyo waliwo ekifo kye baalinga boogerangako. Naye siri sure oba kiri kisangibwa wa watuufu kubanga sigendanga yuuko. Tomanyi n'erinnya lyakyo? Ekyamazima simanyi kubanga manyi engeri gye mbeeramu ennyo ebbize. Mu bwongo bwange sijjukira baika baakiŋŋambanga nga sifaayo. Kikola ki? Kuba n'okusooka kumanya waali essaawa eno awo osooke tandika okumutambulirako. Ninga recreation center, waliwo gardens eby'abayimbi, bategekerawo ebivvulu bwe bityo. Okay. Sisobola kubulwa ekifo kye basanyukiramu. Obanga amaze okutegeera ekitundu mwe kiri. Abantu baba bamanyiwo. Kangende kinoonyi. Kujjako kyo kino ekifo kipya nannyini kyo yakakitandika. Lindako. Nannyini kifo ekyo mumanyi. Kirayanti wange kamukubireko atubuulire eddala endagiriro entuufu. Okitegedde? Nedda, tomukubira. Leeta ze mukubira ku simu yange. Kuba ajja kukutowaanya amanyi namba yo. Okay. Yeah.
Wangi ssebo. Ngenzeeyo lwakuba sibasanzeeyo. Neetolodde buli wamu wonna wonna nga tebaliiyo. Iye. Naye kale waakiri wandimpaddeyo akaleero lwokka lwokka. Kale ssebo.